banaffe agenda amaaso n'okubaga ate era otugoberera agobera omukutu gaffe ogwakimba wa apotex nkubuuzizaako akawungeezi ka leero oba amakyaga lwonna woosinzira recording eno yonna ekutuukirako olunaku lw'onooberamu essaawa z'onooberamu nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga ate weekolera kasooke nkujjukize gwe munaffe wenna ayagala ettaka oyagala poloti oyagala kukyusa byapa oyagala poloti beeyi ntonotono oyagala beeyi ennene bannaffe aba dream asset developers bagambye nti bazze n'ettaka ne poloti nabikimu balina assets nyingi balina ekasaayi balina nakifuma balina ekalagi balina enamakomo balina mayangayanga ofisi ziri kukeerera awo ku katale bw'obanga olinamu akasenteko miliyoni 2 kwambukagulo osobola okufuna poloti oba osobola okukubirako nenamba z'essimu zo wansi awo n'akulagirira oba n'akutwalayo n'akutambuza n'osobola okulaba ku poloti zaabwe ze balina naawe n'osobola okufuuka landiroodi ng'okozesa ekitono kyolina naddala miliyoni nga 2 osobola okufuna poloti ogifuna ekasaayi ogifuna emayangayanga osobola okufuna mu bitundu ebyo ogifuna mu kalagi wonna osobola okuba nga ate ofunawo poloti ne bannaffe aba dream estate developers ate gwanaatera okufa oba ateekateeka amaziika go oba oyagala kweteekateekera oba mmwe mufiiriddwa muntu wammwe nga mwagala mumuwerekere mu kitiibwa agende nga talina mutawaana bannaffe aba Power Funeral Services bagambye nti bazze kubanga bayamba mu mbeera eyo mufiiriddwa temanyi kyakusaako omuntu afiiridde waka afiiridde mu ddwaliro kubira bannaffe aba Power Funeral Services Uganda awo bagenda wali gye mulago nga ekidda mu Katanga office muziraawo oba genda ekiruddu okozesa n'eddwaliro ojja kubanga ate ero basangawo bakuyambe kubagamba nti bakola body repatriation tugeze omuntu yafiiridde bweru waggwanga wange babuusa kuno bakola body transportation bakola body treatment bakola postmortem baziika basimentaana balina emotoka obutambuza emirambo bulungi nnyo omufu ne waba musiraamu balina engeri gye bateekateekamu abafa abasiraamu byonna babina era nga bagambye nti bakola ne vidiyo obanga oyagala omukolo gubere ku vidiyo bakukolera vidiyo balina abafumbi balina ebimuli buli kimu ekikola ku mugenzi ate n'oba oyagadde kuteekayo kasente akatonotono ng'oteekayo mpolampola mpaka wonoofiira oba mpaka woolifa nakyo bakikola olina bagenda amaaso gakubanga bakuteekerateekera amaziika g'omuntu wo yenze muzzukulu wa Kisolo Matinkimbwa ababuuzaako era nembebaza ebintu bisobodde okubanga ate mwekolera tuludde nga tunyumyanyumyamuko ebyenjawulo naye ndowooza recording eno mbadde nga temunaba kugifunako ku channel yaffe eno naye ono gwe tulina mukwano gwaffe atugenda kuba nga tunyumyamuko naye bamuyita Sebulime oba ayina amalala nze nali manyira Sebulime Emmanuel naye Sebo kati kansooke mukunyonyola ono tofuddeyo nkunyonyole kyenkumanyiiko mujjukira omusajja gwe bayitanga sobi oba nja kukozesa ekigambo oba omubi oba saababbi kozesa saababbi saababando oba saababbi gwe bayitanga sobi abaabeeranga mu Kampala ndala emyaka gy'emabega naddala awo kale mu biseera bya kale kayihulawo ng'akyali IGP omuntu gwe bayitanga sobi mumujjukira kakati ono si sobi naye ono depute wa sobi bwe baazoganyanga ekibuga Kampala switi z'e Kampala switi z'e Katwe Makijje Kibuye sawa ya Kwini Bululumu byonna byonna switi zomanyi ez'omu Kampala eziridedire ono ne sobi bebazagajyaga ekibuga nesebo mukama munsuko omusajja anyinza okukwako tusobola kulaba ema naye nsanyusa okusanga muganda wange sooka obuuze ku balabi bakimbo wa apotex mwenamwena abatulaba n'abatukolera amanya nze Sebulime Emmanuel Saalo wavuganira Saalongo okay Sebulime obadde wabuddawo Kampala nnene naye nfunda kati mumaamu obuntu omwo tulekweka ne tuba nga tuwumuddemu bimanyi osoka n'obula lulaga okusobola okuba nga okyali mirembe ne famire n'abantu abalala ebintu byammwe byalinga byetaagisa okusooka obulebulemu tuba ne bizinensi tobeera ku bizinensi mwana bizinensi endala n'ebintu ebirala ebiba bitambula so abewaka baba balina okulya ekyokulya tugenda kubeerako ekyo kintu kimu eka ne generation endala nejja omuntu bwe mugambye nti nno yegwe wali vaisi wa sobi ekimujjidde mu kibuga okuzoganya okwabeeranga mu Kampala omulimu ogwo mwaguvaamu gutya abantu abamu bapankati oba otuwadde obudde n'abateekamu sene mu puroguramu yaffe nga batuwadde obudde tusobola okunnyonnyola okusingawo kubanga akanekanyiza tuli naye si byangu ante byangu ante si bizibu kati so biba fani ante biri triki wabula bwongo anyway kansooke nkubuuza wali Sebulime nti mwabbanga mutya mu Kampala kyokubba ekyo kyenkaluubiriza kubanga sabbako
wabula mukama wange yabanza omulimu gwe gwali gwakwasaganya security nakumwadvising nakumuteekerateekera program ze nangeri gyagenda kutambula. Lindako Saababbi ng'alina okuteekebwateekebwa security ye bw'eneetambula abanaamukuuma ogambye oteekateeka ne bw'anaatambulagamu kati sooka ombulira olunaku lwakyanga nga mutematema programu za sobi nga zigenda kutambula zitya? Olw'ensonga yali avuddeyo n'ayatula obulokozi nga olaba pasita Kiganda wabagamba yatula oba lokoka okulokoka tokakibwa oyatula nga weekoze eki weeyagalira so oba yavaayo nti kandokoke yalina okuyamba bala abalemedde oba n'okwanika abali abateeka mu mizeeyi so kyaleeta obulamu bw'okubanga bugenda mu matigga nga saalina okuweebwa obukuumi obw'enjawulo ate kuba abadde alina because ayatule si buli omuntu ayagala okuvaayo ate si buli omuntu ayagala omulokola yemmwe be baayitanga bakifeesi wekiri mwejja mutya okufuuka bakifeesi? Kifeesi okwanga abantu abamu bakikwata bukwasi naye kifeesi naawe oli kifeesi ate ntyaza atali mu kifeesi oyo agaddemu omusajja kifeesi adde emmere kifeesi buli kikolwa nga kimenya amateeka naawe oba kifeesi. Naye erinnya lye mwalijjawo okulituma gurupu yammwe? Si gurupu obula lwomu buli omu gwe baakuba feesi ye neerabika bubi ne bagamba kifeesi so nomukazi oli kifeesi oli kifeesi so nekiranda naye mu kulanda nekisaasaana abantu bakikotinga bageraaki nebatandika okuga nti bakifeesi. Mwagendanga ne mukola njakiyita deployment ng'eya security wanabeerawo omukolo we wati oba bugwana nabeerawo poliisi edeployinga naye nammwe ne mwadeployinganga naddala nga ku bifu ekimwakikolanga mutya? Ekyo twakikolanga kati for example waliwo omwaka gwenzijukira gwe twabagamba mulye mukyakaletere muntu agenda kubabba biiki zonna zonna mu kampala era kyatuuka poliisi neza ne bagamba terabangako kintu kino twaliyabiwamu obukodiyo tubusobola. Kati bwe mwalangirira ekyo ne mugamba ababbi bannammwe nti temubba bantu? Asi kubba mu nnyanja oyinza okutaayiza shaaka yeena ate shaaka ye lineyitawa wabula ezo ziba skills ate zetuwesigaliza zetutasobola kuwa poliisi kubanga nayo tetuwazaayo wabula ebeze netukwatagana netuba nga tukanyiza musobola ozibawa. That's why by ebiseera ebyo nti mu security mwalimu okulwanagana nolabanga ekitongole kimu kyekyalina waaka nga kitusulirako okola booti tusobola okukola bwetuti mwakolanga nnyo neiso sabulime omuntu yandagadde okumanya ofuuka otya kuba okyalimufuuka muto ojoyininga otya gurupu y'abakifeesi? eyo sitone empanvu nali nva ku kosa Tanzania okumala okusoma ebiseera ebyo najoyiningira naye ebiseera ebyo nali ndi mu bibiina ebirwanyizi by'eddembe ly'obuntu nenjagala okuyingira mumugweddeko mumanye obulamu bwe bayita naye ngenda okusangayo nga ate poliisi yandibadde kukwasisa amateeka nti emenya amateeka nga the rights zaabwe ezaabusinga so bwe twatandikira okukwatagana ne sobi ne tukola n'omukabo n'ebimu bye twakkanya mu ndagaano ze twasalirira na biki bye tugenda okukola n'okulokola n'okugyayo abantu abasigadde na biki byenjagala na biki naye byabaakwa naye nebyayagala bwe twajja omukwano. Okwegatta ku sobi wasangibwa nawe ng'oli mubbi oba obudde obiiga na sobi? Njagamba skills naziraba ze baakozesanga naye nze sibbanga kera somayo naye babba naye nali ndaba ebimu engeri gye bali babikolamu ne skills kati so tolina kyo nnyimba. So bwe baakukozesanga engeri gyali nti wali muyivu ne bakukozesa gobeere gatta ebitabo gatta obwongo wano? Si muyivu nabo bennyini baakiraba nti gavumenti oba ebitongole ebimu ebikuumaddembe byabusinga rights zaabwe naye olw'ensonga nti atambulira mu elementi ey'obubbi so nga abeera fiya nowaba takoze emisango ne bamukwata bamutikkula kimu ekyekkumi so nekibawaliza okuba nti babeera small nga tebalina asobola boogera. That's why neetegwa omugugu ogugamba nze mwogezi waabwe notandika nga okuboogerera. Otereezo street ki ezaasinga mu kubeereza ettabu? Street ezaasinga okubeereza ettabu kaŋŋambe Kampala yonna naye mulimu ezaasinga okunyumanga otuuka n'olaba n'ogamba mukama bwe batwebabba abantu naye nga naawe okyene nga tonagejeeza kibagamba kugamba mu webabba kubanga ate naye gwe mulimu gw'ofunamu ekyokulya. Si gwefunamu ekyokulya nina emirimu emirala wabula oli waba akikola tosobola mugyayo sipiidi olina muteerako embiriza ajja empola asobole okuwa banne naye yenyave nga tomutaddeko omukono gwa kyuma. That's why ngamba ababyekwerinda ababbi mubafuule emikwano gyammwe basembere basobole okuvayo mu mirembe nga tomutaddeko maanyi amangi onomuteekako amaanyi amangi addayo mu nsiko kubulirayo. Sabulima kyabanga kitya okolagana n'ebitongole ebikuuma ddembe
kubanga nakyo ne bakyaleetanga ate emberebezi y'amaanyi. Ebitongole bikuumaddembe mukadde akuba mu biseera ebyo nte byayinamu entalo. So nakyo kyatu affectinga nnyo okusobola okuba nga tusobola okukwatagana n'ebitongole kyonna kino kubanga mulimu section emu nga nteebwa mu kitongole egundi yokwasaganya omusango okufaanaganako bwe gutyo. So kyatuleetera embeera ezimu ng'abamu bali banguzi, abamu balaba nga alwanyisa ekkubo lyabwe babadde batikkulira ettaffaali, abamu balaba nga abalemyedde mu lusuku. So kyatukaluubirizaamu nnyo okutuuka okujja. Mwe mwaleeta okuyawukana kw'ebitongole ebikuumaddembe nga ISO ne poliisi. Eno ISO yalinga ekulibwa Kanoka Kabajenda ne poliisi yakulibwanga Kayihura. Empalana zaabwe twazisanga balabika baava nazo mu nsiko ffe twagwamu bigulu. Naye mwe ne musaidinga ne mukolerako paati emu. Tetwasaidinga gwakukolerako paati emu wabula entalo zaabwe twazisangira oba ffe twaziyingiriramu. Ziri zaava dda ffe twatuuka tukola bukozi nga tetulimanyi naye twagenda ekigwamu nti bano balina entalo za Nakalanda ez'edda ffe tetutamanya no pulezidenti yazimanyi. So ne zituzingiramuko abamu kubanga ne sobi yakwatibwa ne Twana n'akwatibwa ne Fiiki mpaka Nalufeenya. Naye olw'omukisa gumu nti nga omanyi era so ezo entalo zaabwe empanvu nga bajjeno ne bajjeno ffe tetwazimanyako. Sebulime mu bbanga lyonna ne mwakolamu ebintu ebiwasibwako mu kumera. Mukama akyambiseeko akasubi akyambiseeko akasubi era ekyo kibeere wala bapasita mwenna abaana bamunsabire ne banaddiini naye wabivaamu katokyayinza kusibwa kozi nga kati okukwatiddwa. Waliyo abaagala okunsiba, waliyo agambye agamu ageekwese gali mu bitongole ebyokwerinda gaagala kubba ssente za geto geefuula mbu gakwata abaana gabakuŋŋaanye n'obbaloka naye nga baagala kubatikkula. Era puroguramu eyo nja bayita babbenoleka balina bakifeesi kubanga buli akola ekintu ekimu n'amateeka bakifeesi. Tugende mpola Sebulime, ekyo kyoleese bwe nali engijizeko naawe mu nsonga z'okuŋŋaanya abaana bwe twalina sobi netutambula twava Katwe Matinde twambuka paka yonna twayitayo bikirabamu abawanemmera abaana nga tugenda nga kunamembero lyabwe twakuŋŋaanira awo. Puroguramu eyo mukyagiriko ey'okukuŋŋaanya abaana waliwo enteekateeka eri mu gavumenti y'okuyamba ababbi baveeyo gye bali. Enteekateeka weeri naye mbabegakaawo twafunamu ate obutakkaanya ne sobi ne twekutulamu olw'ensonga yali yalina ekibiina kye bayita ttiimu yoweri 24/7 nze nakola ekyange kye bayita renewable youth ate ye sobi n'akola ekiki nga bakiyita medi olw'omunango omulala n'akola eki nga bakiyita ghetto youth ambassador. So ne tusangibwa nga twafunamu challenge n'obutakwatagana mu bintu ebimu kati naye nga twamala ne tukkaanya buli omu asigaza ekiki ne tukola joint force eyawamu MOU. Puroguramu ekyagenda mu maaso era ekyatambula era tukyagiriko naye bannaffe wammanga abali mu gavumenti abatakkuta ye nga buli ssaawa abala kubbira mu banne oba kutikkulya mwawunye n'abamu bajjeno abamu si bonna nga jjena asobola okuplantinga ekibinja ky'ababbi mu bantu oba ne sente ne zijja nga za gavumenti ate n'ayagala era zidate buwe. Exactly, kubanga toyinza kuŋŋamba saabayaga kati muno tulinamu bapabulo abakyali abato ab'enjawulo batunda enjaga ba narcotics naye mbu akulira eggeto nga naye tukimanyi atunda njaga yaba atulumira kati gutuuti omuntu akyali mu bikolobero ng'aganye okulokoka nti enjaga sikyagitunda nkitadde kanfune ekimu ekyekumi nkole wabula akyatunda ebiragalalagala ebikyankalanya abaana emitwe ne baba nga bali mumize naye nga n'abakulu babamanyi mu gavumenti naye tebaboogerako era tebaagala tubakwateko. Weewuunye poliisi asobola okukwata omubbi ow'amaanyi abo basaabayaga ne bagenda ne balumba DPC ne bamuteeka chini ya ulinzi ne bakuba from above ne babawaaba ababbi nga buli mubbi bamutekudde nga miliyoni 2 oba emu. Bikyekola era weebiri tugenda birondoola kimu ku kimu nga mukikwata ensi ekirabi tubaanike naye weewuunye bali mu kutendeeta ghetto structure naye nga baagala kutubbiramu ffe tetulina kye tufuna bakutteko ab'olubatu be batadde ku front be basembeza ffe batulese abalina abaana olw'ensonga mbumbu ffe twogera nnyo. So eri batuukayo bagamba nti tumala babbi ku street tugezaako mbu tubalwanyisa okuba nga opposition ebapangisa okukola obumenyi bw'amateeka n'abaagala obbeeyambisa teri opposition ebapangisa bo bennyininyini bwe babatereka ne babakozesa ebikolwa ezo zibaza kutandika bizinesi kubatandikawo mirimu kuva mu mulimu guno gwa kunyagulwa kiki kuba okufuna kyakola ova emubina ebimenya obumenyi bw'amateeka emyezi akasente ako kalina kuva pulezidenti n'ekyokubitubuza omukulu pulezidenti owekitibwa pulezidenti abaami bano wabawaako directive bano birimu office kyeru ofisi wejja usagala ajja atula munnange nate kati boogerwako bweboogera drone zikunona ku mulyango bagambwako Sebulime tukole bwe tuti njagala ekitu ekyo tukiyongeremu amaanyi
bituuka oba tugenda ba minisita Mateke mukwano gwa minisita abavubuka tujja kutuukayo tusooke gwenga alimu jagamba nti abaganda balina olugero nti tobuuza byannyanja ebifa mu nnyanja omuvubi yasima okunywa ate ne bagamba nti embuuta bwe kugamba nti mukene aweddeyo mu nnyanja towakananga kuba yeebeerayo bwe twogera hano mu Kampala mulimu ebibinja by'ababbinga bimeka ebibinja bingi nyinza n'okugamba ebibinja 10 oba 2 ate ababbinga bo nti bamanyikiddwa ababalimu nga bafa abamanyikiddwa bayinza okuba abamanyikiddwa nga bali ku lisiti bayinza okuba balinga 5 ku 6 abo nga be bakulu oboogera erinnya sipya era ng'oli kyangu okugamba atuula wali bayinza okuba 5 ku 4 bakumukaga abo era bebakyakolagana ne security ne poliisi mulimu abamu abakolagana ne security mulimu abatakolagana mulimu abagonja obubinja bwaba ate nga bubba abantu nga bwerimbisa ne mu security abo nabo mwebali ekintu kino kye mu driving kiyinza kitya okuyamba gavumenti tugeze kanti tunuze mu minisita nga wabavubuka minisita Mateke ayinza atya okuganyulwa mu kintu kino asobola bw'aba akwataganye nammwe olwedde abaali ababbi muyinza mutya okumuyamba ne mujjayo abantu abo gye bali tusobola omuyambako nti olw'ensonga newabeera mukazi ng'omulundu omukubiriza omutulugunya era lazima kukola yakwebunafu nekakuluma nnyo mu maka so ne bano baana b'abantu wabula baalabira awo bamize gyava mu famire kyowolaba abasumba abangi ogenda mu kyakya akugamba mulimu yali anywa omwenge yali abbiika yali akoze naye alokose ekintu kimukoze ki babaaniriza alokoka kati buli omuwembeeta si muwembeetanga kabebi n'obaako byomulaga era akyuka si nti bonna baali baagala bwe ssawa ya leero oba osobola okusanga wali sobi ne munenyaamu n'ovaho nga talina kyakoze ngera alina ne bizinensi ze tekikwewuunyisa nnyo mutuufu kyewuunyisa omuntu yali amaze okutumiwa ennya nti saababbi ate nga takwatibwako takola ki era nakugamba no except akayita atya teri asobola kudduka erisobi waba agambye nti akwagala sobi we yabeeranga akafo nti sobi alabika ali mu katale k'ekatwe wabangawo ababbi banne nga bameka abali ku gaadi n'abali mu ngeri eyo kati sobi we yabeeranga ensega zino oziraba zino ezibojja ebyokulya zineno bw'olaba ensega we nga yeesibye wantu manya waliwo emmere gyegenda okuleba ebyokulya baba basuddewo ababbi bajjanga kuba bamanya bajja kufunayo ekyokulya ebisobi oba alina kyabasakidde thats why tekyamukaluubirizanga kukola mobilization kujja naye twagamba twafuna obuzibu mu security mu bitongole ebimu nti birina entalo zaabwe ate ffe ne tugwamu nga tetuzimanyi so nakyo kyatukosa mu mobilization yaffe n'okudda emabega nti abamu mulimu kati nga wonogamba sawa ya leero gezwadde ekol tiimu muwoozi ate tiimu yoweri ate tiimu bobi wine ate tiimu kati solaba so ne bitukosaamu nti mubakwate abo baali bakolagana n'oli abo kati so ebintu ebyakosaakosaamu entalo z'ebyokwerinda ebyo abakulu ze bayinizaamu so zonsaba bazikome zisigale ekintu kino ekya security okuba nga ate mwavanga tugeze mulogoze ate ne bayagala bakwata bukwasi kyo kyabakola kitya anti ekyokoto gwe naawe era bakikugambe kuti abantu obaako abakulu boolenyedde mu lusuku olwo lusuku lw'abantu lwolinnyamu kubanga buli lwaggulu waliyo ababbi abalipootinga ekimu ekyekkumi so kati oba olinnye mu lusuku lw'abamu mu bantu abali mu ofiisi ezo abeekweseyo namujinga oyo ajinga avunze ebitongole ebimu ng'abeekwese muli ezo nsuku zoba olinnyemu kubanga babayo ababbi nti olyabbira ku street gundi yabbidde wano ekimu ekyekumi kirina ogenda kiripootinga wasse bulimi so kati oba olinnya mu ttooke reba mu lusuku lwe gwe wabeereranga omwogezi w'abakifeesi naye walina nga ababbi abakuwuliramu nga gwe ng'omuntu odumira waliwo abatuuka ne bampuliramu naye nze okudumira kwange kwali nti mwe mba nkufunye nkusubiramu abantu 10 n'ompaayo omu mba nzimba ettaffaali ku ggwanga ndeeteraayo omu naye ng'era kimanya ddayo nabba nolwensonga naye sirina kyensobola muwulisa naye by'omuli owange oba yabba essimu 10 olunaku kyegeza ajja kubba essimu 3 oba 4 aba asaze ratio ey'obumenyi bwaki bw'amateeka mpola nga tomutadde ku sipiida so eggaali zakendeera zebayitanga eggaali zirinnye bulinnya kubanga zirina abaziseesaamu zeeyongera buli lukya zimeruka obwana obw'emyaka 7 10 15 18 kati beeyongera bweyongezi n'agakonda aganene kati beeyongera bweyongezi so temunnaba kukendeera so bwe tuddayo nga twagala okufundikira bwe tuddayo ku bana abaagala okubafuniramu tekigenda kwongerera kusiga babbi kubanga nammwe mugenda kulwana mugyeyo bannammwe kusumiti ate nga nebali abadde ebitongole birwana ate kwongera kutonda bubinja binja obwo kigenda komawo kitya
era twatandise okubagana abamu batandise n'okubasiba ne batalibanga bamu babakutte naye era nenga tukola ttiimu z'abaloya zatandise dde okusetuka twataddeyo complaini mu bitongole bya twatandise okuwaaba ne mu human rights tutandise okuwaaba byonna ne baminisita bonna tugenda batuukira omu ku omu kagutonye kagwake kubanga tulaba kye tubadde tulwanyisa kitandise okukomawo mu lugezigezi ate mu mpolampola kubanga abali emabega w'ebyo ebintu abamu weewuunye ba RDC abamu ba RDC abaka ba president mu bitundu ebimu ebyenjawulo abalala bali mu bitongole eby'ebyokwerinda nga mu bitongole bya poliisi abalala bali mu bitongole ebimu ate lino kuno omukulembeze w'eggwanga kankomaawo tebankube sabulimu we mwabbanga tugeze mubye ku kivu waliwo ekikulu kye mwabba ne mubbiramu ne bannyini kyo oba yali nkuba ya CBS yali Namboole waliwo ekikulu kye mwabba ku jinyalo byawo ne mubba n'ekibuga kyonna ekyekireko okuva ekireko kudda e Kampala nawulirako ekintu ekyo naye kyenzijukira kyali kya Mugenzi Radio Mose so that nzijukire ebitongole ebimu ebyatuulira ke bawandiikire n'omu ku basaabayimbi ow'amaanyi ebbaluwa ebitongole ebimu nga bimuyita abeeko byanyonyola alekerawo okutambula n'ebibinja by'abavubuka CF wabula abayimbi abatambula n'ebibinja by'abavubuka babbirako negelensi z'abantu babba amasimu gaabwe biki nga batambula n'eggaali ezo naye mwe mwabeeranga tugezeeyo bwabangayo eggaali eyagenze oba ku kivulogo ekyo bwe mwalekeranga ku makya nga musinkana ne mugabana oba nga balipootinga ewa sobi buli yalina kiyabbi kati eggaali ezo zaatuuka ekiseera ekyo nga nte ffe zitulaba straight ntituzirwanyisa olukolo bye baali bakola nga bafunamu so newajjawo enjawukana naye ng'abamu batuuka ne balaba kyetubagamba kituufu abamu nga balaba kikyamu so bade I mean sobi abasinga bategeera sobi gwese bulime ne twaha mukyali wamu oba mwayawukana twayawukana olw'ebintu ebimu kyali ne sobi naye twaha atagala tetunnamanya wajagoba gyali twala yali namba 2 yali namba 2 naye nga obimanyi nga olaba gavumenti yaffe wetambula olwemamaaza nga muzeeyi akuteeka ebbali ng'ateekawo asobole kati sobi yateeka twaha ebbali esaawa zino kati nze muze kamala byonna ono yakutte yakimala ekyali ekyababbi sijaga nti omukku kubanga mwakivaamu ndowooza era n'abantu bemwayisaako obuuyo kasonyi kubanga nammwe mwesonyiwa mutima naye era wemba nvuddeyo olwanga bavuddeyo ne bakula nti balokola bannaabwe kitegeeza mba mumaze okwetondera eggwanga kale mubasonyiwe era mubasonyiwe n'ebyabasobako naye era mubasonyiwa baana bammwe baganda bammwe banyinammwe bakoddomi bammwe basenga bammwe bako bammwe byonna so mulina babuulira babuulize bakansolera zaali ndiga ezaali zibuze kati zikomyewo kokkubo nga onogamba waliwo olugero natandisa okulaba puroguramu emu gye bagamba muzeeyi tova ku main omala kuwakalabya so kati mubakkirize bakomawo ku main basobole okubakuuma ate babadde gino emisota egisigadde egiganye okwewaayo tugiteeke mu kisuo girina okuuma njagala tufunikire enjagalo beko bakabugamba njagala nitukozesa emikisa mateko njagala nnyo omuweereza obwaka omugambe nti singa tuba tukolaganye kino nakino wayinza oba tategeera iwe wayinza kutandikira na kintu kyammwe kino kitambaala awo okutandikira wekiri naye obuzibu buli mu bantu bano abali mu byokwerinda bano babuzaabuza endiga zino anyway eyo sijja kgenda tujja byogera ne bwekikwatako maama tukusaba era tufukamidde sabana tugenda kujja ku ofiisi twanirize oba tunajja eggana ly'abantu 200 oba 1000 oba 5 ensonga zaffe tuzikutunuzeemu mu kapito butono nnyo mulimu abasiika capati abatunda gonja abatunda sumbuusa abatunda caayi abatunda butonyinyira mukangi bizinesi baffe butono nnyo busobola maama era twamuwandiikira n'ebbaluwa era tujja gikulagako mu maaso awo maama w'eggwanga sipiika tukwebaza tusaba pulezidenti akwongere n'ekisanja era yeebale kutulondera oli muwulize naye nze sikimanyi naye abangamba oli muwulize saagala kuwana ati oli muwulize kwasinako miitinga naye maama wuliriza ensonga zaffe naffe otukkirize ojjekoko mu paliyamenti yaffe ng'etudde tukuwa ensonga zaffe zituluma paliyamenti y'abalokose eyabaali ababbi ne balokoka abalokose tutuuleko maama otuwuliriza endowooza zaffe za kito za kikulu naffe tusobole okugatta ettafaali ku ggwanga nga tuyitira ku ggwe ne minisita w'abavubuka
n'omukulu omulala omumpusiriza obubaka owafufa Magogo omutugambira twagala omumiitinga njuzi twagendako eyo Busoga nga tugenze mu miitinga emu ku bibinja by'abamenyi b'amateeka ebino enjaga eyo Buyindi naye ne tutuukayo ne batugamba yatwala naye twagala omumiitinga mwaffe tusaze otutambula Uganda yonna twagala kumulana etumiitinga ate inginiya ayina twagala kubanga wanaatuwa omupiira naffe netusambayo ka match ka tournament buli ekasamba muno mu maaso zino n'obwongu gutandika okukyuka nenerabanga agenda mu World Cup kindeetera okufuuka omusambi omupiira w'eggwanga ow'enkya nange n'enkyuka byonna byonna bisoboka bozi n'okuteeka sakyute ku bisabe engeri gyaliwo omupiira anisobola mwabbanga mu bivulu ku mipiira ebayizayo twakolamu ne kaseturite ka ttiimu akasobola okukuuma ebivulu n'okukuuma emipiira egyo n'awamu ku bintu ebimu for example nga wolabe wahamu amugundi n'abaana bakuumawo era tewaliwo babi so ingini Amagogo emirimu egyo gituwe tusobole okubeera bize nga tetulowooza byakugenda ate mu nsawo ya munnange ono bweti tubeere bize ojagenda obusigano obunyonyolemu kale yeza mizukulu akisoloma nti nkimba naye nga njagala mwena era okubajjukiza baidha abantu bange ababeera tuli munaku nkulu bayingire naku enkulu zatandise kasobola Novemba nga zomanya twatandise kati olinamu akasendeko olinamu kibebi awo oba naawe wenyini obeera mutulira Nansana Kyewamala Ganda Kadooke obama obeno mu tawuni naye ng'oyagala okubaako otulo onywa akantu kebulungi ddala malusi tukogenda eka genda awo kutekisida bwe Nansana munotuka ku polisi Nansana akafukali awo kalungi nnyo Salongo tekisi agambye ekimu ekiri komedi abeerawo ku mande ebyokunywa bya busente etono ddala ate gwava ebweyogerere ali Kireka oli Senta oli Banda oli Kinyinya oli Nambole genda ku taxi club bweyogende naawe wali awo kuba wenyini ng'ovene wansi ku Nambole oyambuka ogwa mu tawuni wegende taxi club Nansana taxi club bweyogende awo naawe genda awo osobola okuba nga ate obaako kyojjawo obaako kyonywamu obaako kyekyolya mpolampola kisajja kikulu ng'ova munaku yankulu saasanya ku sente zo bajja kubba nazo bano abasajja bale baloka naye kale mu maaso awo tujja tugenda bawa bukiiko bw'okwekuuma mu nnaku enkulu tunaakira tugenda kukolayo syo okubalaga bute muyinza okuba nga mwekuuma nasanze abavubuka badde baagala kunzibaawo bakuluumwawo bakulumba babiri obeera otambula bakufunza ne bakunyigirizayo bati nobanga ali mu kanyego kumba onakwate nonakwate kati otaba mugezi nnyo ogenda okweganga esimu ebadde eno terimu so bakayita kawawo simaati abo bakubye ekigendo kawawo simaati tobawo kukayona tobawo kulwanagana mu magezi ate waliwo okuhamwe kiri ekidda kafumbe mukazi ekidda mu kisenyi waliwo liyante ku mukono mu bulago wa kabadiya eno ne bajjamu ebintu awo kabadiya kifuba bakayita kabadiya kifuba bumanye kwagawo entwa ekifaana kyegiramu anengira tujja bibagamba tosumulula tugenda kolayo sho mugiriidirire tugenda kuwalaga abakolera mu Kampala kale mu sports ezidedire naddala munaku zinenkulu munange tulaba abantu nga batagalira mpaka mubyebuka transport babyetokadda kisolo enamba ebyo natugenda bibaana era nange ebula kale mwekuume kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka batunda n'okugula ettaka amayumba era n'obikulaakulanya balina eriri mu byapa naawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu emitwalo 2 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ate gweyagala eryekyapa baviira ddala ku miliyoni 10 ettaka lyonna libatunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira si byakulinda bakafulu nnyo mu by'okusaveeyinga ettaka ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako ozikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'ebyettaka jangu mu ba Dream Estate Developers balina ploti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri Mayangayanga Bukeerere Kasaayi Kabembe ne Nakifuma ate nga ziri kumpi n'ekkubo ate era nga ziriko n'amazzi amasanyalaze gatuuka mudda oli bweru ng'onoonya be weesigisa ssente okukolera ku by'ettaka eby'okuzimbira ennyumba oyagala kugula ploti beebano olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okuŋŋaanya ssente z'obupangisa bano beesigika ba Dream Estate Developers olina ettaka lyoyagala okweruula ba Estate Developers zitrakita baziina mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'ebyettaka basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128
009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 146 email info@dreamestatedevelopers.com ebikwatagana byonna n'ebyettaka ffe twasalawo ne tubyesiza Dream Estate